Ekitongole kya gavumenti ekivunaanyiza ku ddembe ly'obuntu ki Uganda Human Rights Commission kyakola okunoonyereza mu makomera ga Uganda ne kizuula nti mulimu abasibe abazza emisango nga balwadde ba mitwe. Akaseera kano we twogerera bali asatu. Mukomera Ruzira wali abasibe 17, Makshoni Bay 5, eri abakyale Ruzira bali 4, Aruwa omu, Nakasongolo omu, Mbalala omu, Jinja nayo waliyo omu. Kati gavumenti yagala abasibe bana 30 bayimbulwe. Minisita webyamateeka Norbert Mao atubulidde nti agenda kusa omukono ku kiragiro okubayimbula okuva mu makomera. I have on my table a whole file. I'm supposed to issue orders. No, under the law, the minister must issue ministerial orders to remove so-called people of unsound mind away from our prisons so that they are taken to a proper place. Some of them have been there for over 20 years. Era tubatwala ne babajanjaba naye mulimu emitwe egitaterera ne bwoba nga ogijjanjabye akakkana naye tawona. Ku nsonga lwaki omulalu asibibwa ng'aziza omusango wadde kkooti emwegereza kutangira ab'ekyalo baleme kumugajambula. So kati minisita alina okwetegereza ensonga eyo. Akawaayiro namba 23 mu ssemateeka w'eggwanga bano kabawa eddembe okuyimbulwa mu makomera gye bakuumibwa kasa kizuulwa nti emisango baagizza balwadde ba mitwe. Kyokka etteeka lyerimu liwa gavumenti obuyinza okubakuumira mu makomera. We bazza emisango gino mu kaseera ako baali tebategeera, so y'ensonga lwaki kkooti yabeegereza. Mu 2015 kkooti enkulu omulamuzi Batema Ndikabona yalagira Eric Bushoborozi yali asibiddwa emyaka 14 okuteebwa oluvannyuma lw'obujulizi obwayanjulwa eri kkooti okulaga nti ono yali mulwadde wa mutwe. Era omulamuzi mu nsala ye yagamba nti kyali kikyamu okukuumira omuntu mu kkomera singa abasawo bakakasa nti omusango yaguzza mulwadde wa mutwe ne bw'aba yatta muntu. Wano ekitongole ky'eddembe ly'obuntu ekisinzidde okuvaayo ne kisaba minisita w'ebyamateeka okwanguya okuyimbula abasibe bwe bate. Kyokka kino kirina okukolebwa ku basibe abazza emisango nga balwadde ba mitwe, so si abo abaatabuka emitwe nga bali mu makomera. Tekitegeeza nti buli alwalidde mu kkomera alina okuteebwa. Likwata kwabo bokka abaatwalibwa mu makomera nga balwala dda emitwe. Naye oyo alwalidde mu kkomera ng'obulwadde bumusanze eyo atabukiddeeyo omutwe, awo mu kulaba okwange alina okutwalibwa ng'omulwadde omulala yenna. Abamu emisango baagiza kati bw'ogamba nti yaddeyo awo ate obwenkanya oba tobukutte bulungi. Mpozi n'abalala balowooza nti bwe baba nga bali eri mu kkomera baba bafunyeko kachansi ab'enganda zaabwe kuba nti abatagenda kukola ki kubatawaanya. Wabula abamu ku basibe bano emisango gye bazza gya naggomola omuli n'okutta abantu nga bano oba oliawo kyandibaviirako obuzibu singa badda mu bitundu gye baddiza emisango. Bw'anaafulumya ekiragiro nti bateebwe nga eri gye bava bakiraba bulala, nze nfuna okweraliikirira nti oba oliawo abasibe bano bayinza okutuusibwako ate obulabe. Obuyinza okusalawo gye bagenda okukuumibwa oluvannyuma lw'okuyimbulwa kiri eri minisita okusalawo. Jingo Francis, NTV, ku ssaawa emu.